CBS FM nange George William Tamale empologoma etuuse mu lubiri wetwogerera nga egenda kusimbula emisinde egy'okulwanyisa Mukenenya. Eyo y'empologoma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II nga yakatuukira ddala mu lubiri Emmengo okubaawo nga asimbula emisinde. Ssaabasajja Kabaka twanirize empologoma twanirize Cuucu empologoma etuuse Obuganda yonna gye muli twanirize empologoma ab'Ekyagga empologoma etuuse South Africa empologoma etuuse America empologoma etuuse Bintu empologoma etuuse Obuganda yonna gye buli twanirize Ssaabasajja Kabaka. Empologoma etuuse empologoma etuuse Obuganda busanyufu bya nsusso. Ssaabasajja Kabaka ayaniriziddwa Katikkiro wa Buganda. Ayi beno Obuganda busanyufu okulabako enkya ya leero. Obuganda akaluuru 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 kama wange Ssaabasajja Kabaka Obuganda busanyufu okulabako enkya ya leero. Ayi bene nsaba osiime Airtel bakwase omujoozi mukama wange Ssaabasajja Kabaka siima Airtel nsaba kamala byonna kiseera kino aba Airtel ba platinum sponsors ab'emisinde gino bagenda kwasa Ssaabasajja Kabaka asiimye bamukwase oba mujoozi bayimirira bubi ekyo kyennyini ekyo babasomese nga balina okuyimirira nti obalaba bafu. Obuganda bwonna gye muli Ssaabasajja Kabaka asiimye okutusimbula emisinde egy'olwaleero Kabaka's Birthday Run International kubanga mu nsi yonna Obuganda bugenda kudduka. Tweyanziza nnyo tweyanzeege omutereka akaluuru tweyanziza nnyo tweyanzeege ayi Ssaabasajja Kabaka tweyanziza nnyo tweyanzeege Ssaabasajja Kabaka. Airtel be bavujjiriza abakulu ab'emisinde gino n'aba DFCU Bank bonna tubeebaza nnyo. Kama wange Ssaabasajja Kabaka
siima mu kiseera kino tufune ekitiibwa kya Buganda n'oluyimba lw'eggwanga ayibeene. Okumpetane eryo lyona linde eggwanga Buganda tiryamanyiwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Sinayima ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Oluyimba lw'eggwanga. Uganda may God uphold thee, we lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we'll always stand. Katusabe, ayi Mukama Katonda ayinza byonna, abaddubo n'abasana babakumanya olwaleero tukusaba era tukwegayirira oluŋŋamiro byonna ebigenda okukolebwa wano olwaleero. Kabaka waffe omuweko emikisa gyo, omuwa amaanyi naddala nga tukulembeddemu okulwanyisa n'awookera wa Mukenenya, era omusobozese okumulimya ku nfeete. Bino byonna tukusabe gwe Katonda ayinza byonna. Amen. Amen. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, nsaba osiime otuule ku Namulondo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna mbasaba abali awo empologoma tugirabye bulungi nnyo, era mbasaba tuddeko emabega, tuyinza n'okukozesa ku butebe obwo eddakiika ntono nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo. Tulaba naawe atuwuliriza, tuli mu lubiri Emmengo, Ssaabasajja Kabaka atuuse, era ennyimba z'eggwanga n'ekitiibwa kya Buganda bimaze okuyimbibwa. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, siima Obuganda bwonna obukuŋŋaanye wano, Obuganda bwonna obugoberera emisinde mu nsi yonna, Obuganda yonna mu masaza gonna, Obuganda bwonna gye buli tukwanirize ayi Ssaabasajja Kabaka, oba siriimu katira, twanirize Ssaabasajja Kabaka. Ayi beene, tuli basanyufu nnyo bw'osiimye olunaku lwa leero okulabikako eri Obuganda. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, wasiima omulamwa omwaka guno nga tudduka emisinde egy'amazaalibwa, tutambule ku mulamwa ogw'okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya. Abaami abasajja nga tuli basaale naddala okutaasa omwana ow'obuwala. Tweyanziza nnyo ayi beene, tweyanzeege olw'omulamu. Mukama wange nsaba osiime mu kiseera kino, ofune ekifaananyi
ne abavugirizi abakulu ab'emisinde gino aba Airtel aba DFCU Bank Airtel nga bakiikiriddwa Mr. Henry Njoroge nga yakiikiridde Senkulu aba DFCU nga bakiikiriddwa Mathias Katamba era nga ne Dr. Kiryabwire Winnie wali director country director wa UNAIDS nga akiikiriddwa country director Jotham Mubangizi Senkulu wa Majestic Bloods Senkulu wa BBS Telefina ne Senkulu wa CBS FM abavugirizi abo tweyanziza nnyo tweyanzege Irene ekifaananyi n'abavugirizi ab'emisinde bonna tweyanziza nnyo Ayi Ssaabasajja Kabaka tweyanziza nnyo tweyanze Irene tweyanziza nnyo tweyanze Mukama wange Ssaabasajja Kabaka mu bantu abakubugiriza wano enkya ya leero Mukama wange omumyuka wa Katikkiro ow'okubiri Mukama wange waali okubugiriza Mukama wange baminisita bo nabo weebali okubugiriza Irene Mukama wange bajjajjaffe abataka ab'obusolya nabo weebali omutaka Kidimbo yakiikiridde omukubiriza w'olukiiko lw'abataka tusanyusa okulaba omutaka Kayiira Gajuule omutaka Lwomwa omutaka Nakigoye omutaka Nsamba tusanyuse nnyo okubalaba Mukama wange Ssaabasajja Kabaka simatwanirize omulangira David Kintu Wasajja naye aliwo okubugiriza enkya ya leero Mukama wange era mubangi abagenyi bo abannaffe aba Airtel Mukama wange nabo weebali aba IC Insurance weebali Uganda Breweries weebali KCCA weebali era Mukama wange abo bonna bonna benyigidde butere misinde egyo gino Ketu Telecom Mukama wange nabo weebali Ayi bene sima nkulopere ndi Mukama wange mbaliwo okubugiriza waliwo n'abagole ab'ennaku ebbiri omwami n'omukyala mugambe Mukama wange nabo weebali okubugiriza bagole bagattibwa Lwakutaano ne bazze Ayi bene okubugiriza tweyanza nnyo tweyanze Ayi bene Mukama wange Ssaabasajja Kabaka Ayi bene siima mu ngeri ey'enjawulo twanirize omulangira Ssemakookiro mulangira tusanyuse nnyo okulaba Mukama wange Ssaabasajja Kabaka siima mu kiseera kino mpite Kamalabyonna ayogereko eri Obuganda mwebale nnyo Kamalabyonna tumukubire mu ngalo mwebale nnyo mwebalire ddala oli ku 88.8 CBS FM online
Mutamale George William Obuganda mwenna Olubiri Emengo obukuŋŋaanye wano n'Obuganda obutulaba ku terefayina ne TV endala n'emitimbagano kambasabe tuddemu twanirize empologoma. Engalo nze siziwulidde. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka emyaka 66 wagiweza mu Apuli naye tukyali mu kujaguza era kankoolo Obuganda obuli wano buddemu bukulise omutanda nga bukuba engalo ez'omwanguka kuweza emyaka 66. Guno mwaka gwa 2 nga tetudduka mu Apuli olw'obulwadde obwalumiima mawuggwe. Ekyomukisa okuva Kabaka bwe yatukubiriza okubwetangira era Kabaka yennyini ne bamugema ng'ensi yonna eraba. Kakati tuli yaddeko ku kirwadde ekyo era tusaba nti Katonda anaakiwugula n'akimalirawo ddala. Tweyanzege beene olw'akaweefube ow'okulwanyisa lumiima mawuggwe. Naye kati emyaka 2 omutanda nga tujjukira amazaalibwa ge yasiima twegatte ku kibiina oba ekitongole eky'ekibiina ky'amawanga amagatte munaddala ng'alondeddwa ng'emmunyeenye mu kulwanyisa Mukenenya ku lukalu lwa Afrika. Beene n'asiima emisinde gino gibe n'ekiruubirirwa eky'okulwanyisa Mukenenya. Ate omwaka guno ffe abasajja ffe tulina okuba abasaale mu kulwanyisa Mukenenya nga tukuuma abaagalwa baffe, nga tulowooza ku bannyaffe, nga tulowooza ku bakyala baffe, nga tulowooza ku bawala baffe, nga tulowooza ku bassengaffe. Ffe abasajja nga ffe tukulembedde. Kabaka bw'ayogera ffenna tugamba nti weewaawo. Awo nno ku lw'Obwakabaka bwa Buganda Mukama wange Ssaabasajja nkuwa obweyamo nti tusitukiddemu nga otukulembeddemu okugoba Mukenenya obutasukka omwaka ogw'2030 mu Bwakabaka bwa Buganda ne mu Uganda yonna. Nyinimu kaweefube ono gwe tuliko okulwanyisa Mukenenya eriko abawagizi ab'amaanyi abakulembedde beba Airtel, essimu yaffe ya Airtel. Essimu ya Airtel oba kampuni ya Airtel ewagira emisinde gino mu bunabyalo nga tujjukira amazaalibwa ga Kabaka. Aba Airtel mbakubireko mu ngalo. Kampuni ya Airtel ewagira emipiira gy'amasaza era gikwajja enjeru. Kampuni ya Airtel omukolo lwe tusiibulula abasiraamu yeeguteekamu endasi. Muwulire na kino, essimu ya Kabaka Ketu Telecom naye ewagirwa Airtel. N'olwekyo bw'otakozesa Ketu okozesa Airtel. Bw'otakozesa Airtel
okozesa kettu ako mukawulidde. Twesiimye nnyo aba Airtel. Naye tulina ne bank DFCU. Bank DFCU ekulirwa muzzukulu wa Ndugwa Mathias Katamba. Ate nno omukungu oyo yakulira olukiiko olufuga rediyo ya Kabaka ya Chabasa, ye ssentebe w'olukiiko, ssentebe wa board. DFCU mu buweereza bwayo eyagala buli muntu wali afuna obuweereza. Ffe twanguyiza nnyo era tujettanira. Omuganda agamba nti akuwaguwa. Bw'abanga DFCU etegedde nti Kabaka akulembeddemu mu kulwanyisa Mukenenya, nayo nejja nemuwagira, naffe tuba tukola kituufu okugiwagira. Tubaaniriza nnyo aba DFCU. Tulina n'abavujjiriza abalala bangi nga bwe mubalaba, abaffe bennyini BBS Telefina, CBS, naye n'abalala Moviti n'abalala bangi batuwagidde. Eddwaliro ly'Emmengo ambulance mugiraba. Tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, enteekateeka ey'omwaka guno abantu bo baguze emijoozi emitwalo 7. Wano tuli abantu nga 200 lwakwetangira Lumima Mawuggwe. Naye mu masaza gwe 18 abaami b'amasaza bw'onooba owuubira ffe abali wano, nabo bajja kuwuubira abantu bo abali mu masaza ag'enjawulo, era bagenda kudduka. N'abantu mu maka bakedde kudduka mu nguudo. Naye si kye kyokka, abantu babali ebunaayira Ssaabasajja, e Bulaaya, mu Scandinavia, mu nsi za Scandinavia, mu Bungereza, mu America, e South Africa, e Kenya, enkya ya leero badduka olw'okujjukira amazaalibwa ga Kabaka n'olw'okulwanyisa Mukenenya. Twesiimye nnyo, twesiimidde ddala. Mukama wange, omwaka ogujja tusuubira nti tunaddayo okudduka ku Sande ekulembera amazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 67. Era bannaffe aba Airtel twaba bagulizaako dda batandika okuteekateeka kuba twagala kuddayo mu nkola eri. Naye kinaasinziira ku mbeera ya Lumima Mawuggwe nga bw'eneebeera. Naye tweyanzeege olw'okutukeeza ku makya wano. Mukama wange badde tonnajja n'edduyiro tumukoze. Era abantu bo bangi bonna kakati ekyadduyiro buna Kanyama yawaga balina amaanyi mayitirivu. Mbeebaza mwenna abazze, mbeebaza mwenna abaguze obujoozi, mbeebaza mwenna abadduse. Ayi Katonda kuuma Kabaka waffe. Oweekitiibwa Noah Kiyimba aŋŋambye nti njogereyo mu dakiika 2 mu Lungereza olw'okuba wano waliwo omuntu omu atamanyi Luganda. Today we are gathered here with our King in our midst to celebrate his birthday. Our King turned 66 in April this year. And if it weren't for COVID-19, we would have had the Kabaka's birthday run a Sunday preceding the birthday.
That being the case, we are still celebrating the Kabaka's birthday. And that's why we are here. But it pleased His Majesty to pick a theme in promotion of health as we celebrate his birthday. And for the last 2 years, the theme is the fight against HIV/AIDS. As we may recall, in 2017, a UN agency called UNAIDS, which is responsible for the fight against HIV/AIDS, named the Kabaka of Buganda the ambassador, the goodwill ambassador, in this part of the continent in the fight against HIV/AIDS, which we wish to banish from the continent by the year 2030. So, the proceeds from the Kabaka's birthday run will go towards the fight against HIV/AIDS in the kingdom, in the country, and everywhere. And the entire world, Your Majesty, appreciates your concern for the citizens of this country. We cannot realize social and economic transformation unless the people are in good health. And the different kings of Buganda have always been at the forefront in the fight for good health, in the promotion of good health. So, we shall continue with the fight against HIV/AIDS with men in the lead to save the girl child. On Friday, I was handing over kits to different companies and leaders, and I told them it's the men who initiate activities that lead to the spread of HIV/AIDS. In the main, it's the men. So it must be the men to be at the forefront in the fight against HIV/AIDS. In this fight, the kingdom has been supported by Airtel Uganda. They power the Kabaka's birthday run. They power the Masaza tournament. They power also the event we hold for the breaking of the fast for Muslims during the holy month of Ramadan that we hold in the Blange Gardens. We appreciate Airtel Uganda. There are some of our platinum partners, and they power Ketu Telecom as well. We are also powered by DFCU Bank. Of course, we are with UNAIDS and other partners. We appreciate all of you. Mukama wanga atamanyi Uganda afunyemu kajjamu. Ssaabasajja Kabaka awangaale nga n'enkumbi ku bbega. Saba Kama Katikkiro tweyanziza nnyo, tweyanzeege obubaka obwo. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, mubangi abangi ate nga batono tebasukka 200 abaliwo okubugiriza wano, mwe muli ne Dr. Mukoyo owa Uganda AIDS Commission. Doctor, you are most welcome. Mukama wange, abaumeme, Mukama wange, abo nabo bebamu kubeetabye mu misinde gino. Aba KCCA nabo tubeebaza nnyo, aba Movit n'aba Uganda Breweries. Mukama wange, aba Uganda Breweries Obwakabaka buyina omukago nabo era tubeebaza nnyo ayibeene. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, nsaba osiime mu kiseera kino abavujjirizi basituke batambule mpola mpola bagende wali Mukama wange wogenda okutusimbulira. Nsaba abavujjirizi mwe mba musookayo, abantu ba Ssaabasajja Kabaka olw'okwekuuma lumiima mawugwe, abavujjirizi nga bamaze okutuuka wali, naffe genda mpola mpola naye nga tufuba okwewa amabanga. Kabavujjirizi bamale okutuuka ate naffe tugoberere mpola mpola.
Irene kiriza nkulopere nti ekiri e Buddu kifumba mutuku, ekiri ekyaggwe abakunja batabuse nabo Irene balinze otusimbule boolekere ebulemeeza abalyannaka mukama wange bangi abajjumbidde enteekateeka bannabusiro Sebwana naye abakulembeddemu mu ggombolola ez'enjawulo ate ne ku ssaza. Yes, atulaba nawe atuwuliriza. Nze George William Tamale wano mu Lubiri e Mengo okutuusaako emikolo egy'emisinde era nga wetwogerera Ssaabasajja Kabaka agenda kusiima asimbule abo abagenda okuba nti badduka okwetoola olubiri era oluvannyuma bakomewo tujja genda mpolampola naffe mpolampola naye nga twewa amabanga mpolampola engeri gye giri misinde tekibagaana genda nga mulaga nti mugenda kudduka mpolampola mpolampola babateeremu akabawerekera mpolampola nga tugenda ku starting line. So nga bwe mbadde nkunyonnyola abolaba be bavujjirizi okuli DFCU Bank okuli bajjajjaffe abataka nabo Airtel Uganda okuli CBS FM okuli BBS Telefina eyaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda okuli Mengo Hospital Movit n'amakampuni amalala mangi naye nga mu byewuunyisa ate era mulimu jjajja ow'emyaka ndowooza nga 80 naye talutumiddwa mwana tayagala bamunyumize kino akibeeramu buli mwaka kumpi buli mwaka ono abeeramu Majestic Brand naye weeri Majestic Brand naye weeri abakulembeze ab'enjawulo nabo baabo bayingirawo ogambye nti oli ku CBS Media Source nga wano okuweereza atuyita ku mutimbagano okuba nti tukutuusaako butereevu ekiba kigenda mu maaso ng'ate okiwulira bw'okiraba embeera yakyuka nti omuntu ayagala ekifaananyi nga bw'akiwulira ate nga bw'akiraba. George William Tamale mbukeereza nkokola okuba nti mbeerawo jjajja yooyo ali ku Get Set ali ku Onio Max alabye tasobole n'atuula butuuzi ayambadde olubugonga bw'omulengera agamba nti ye tava ku nsonga eyo ekinya Ssaabasajja Kabaka asiimye ekiseera kino abantu ba Kabaka yenna gye muli tugende ku Onio Max essaawa yonna empologoma etusimbula ndaba abeeteeseteese okgenda kilomita 5 kilomita 10 kilomita 2 ate naffe abaana mu 2 tuwera Sene Patrick Mujuka w'okulangira wasanja okubeerana mu 2 Ssaabasajja Kabaka wuyo asiimye Patrick Mujuka agendanga mu 2 tusaba ambulensi agambye bagyetaaga eyanzika nnyo fenna Onio Max
bamawulire balina ova. Oli ku CBS FM nga tukutuusaako emisinde butereevu wano mu Bulange Mengo, wano mu Lubiri Mengo, era nga kyolengera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka ng'awuuba bendera eri abadduse abasoose, era ng'oba oliawo n'abalala bagenda kweteekateeka okuba nga nabo badduka. Akuubidde ku baana abato. Bw'ekityo bw'okiraba bwe kiri wano mu Lubiri Mengo, Ssaabasajja Kabaka amaze okuwuuba bendera esimbula abaddusi ababukeerezza enkokola okwetaba mu misinde gino egy'okulwanyisa mukenenya HIV/AIDS, nga tusinzira wano buterevu nga bwe nkugambye mu Lubiri Mengo, abantu bagenda kwetoloola okulaba nti beetaba mu misinde gino okuba ng'akabonero. Abantu olaba nga abatonotono naye bakugambe Katikkiro atugambye nti tissaati emitwalo 7 egyaguliddwa, era nga tissaati eyo buli emu eri ku mutwalo 1.5, naye nga ensimbi ezivaamu zisuubirwa okuba nti zitwalibwa okuyamba okuteekawo enkola ez'enjawulo ezirwanyisa endwadde kattira etumazeeko abalungi. Tubaddemu n'emyaka egiwera era netugumbula abantu ab'enjawulo nga ekiseera. Ssaabasajja Kabaka asiimye abatadduse tukole edduyiro wano maaso, aba instructor batwale maaso. Instructor mututwale maaso, abasigadde tukole edduyiro nate mwebalire. Kalema Simon Juma mututwale maaso. Oye Minisita ow'ebyobulamu Dr. Prosperous Nankindu Kavuma, ng'era naye mutaka nnyo mu kifo kino kuba nti emikolo obaoliawo emu kuba lina okugitwala mu maaso. Abasigadde tusembere wano tukole edduyiro. Ekiri mu Buganda misinde, buli kanyomero k'Obwakabaka misinde, ebweru wa Buganda misinde, abalaba BBS telefayina yonna gye bali emisinde bagiweereza ku katambi ne balabika nga badduka yonna gye bali. Ekyaddondo baddukidde Kawempe, Enangabo,
Ekasanga esingo baddukidde ekyankwanzi mu ddwaniro ensambya Nakasero Wattuba Ekyaggwe ku mbuga y'essaza Mukono Katosi Entenjeru Gombola Goma Egomba badduka Ebuddu badduka Bugerere badduka Bulemeezi badduka Busiro badduka Busujju Tambala Buvuma Buweekula Kabula byonna badduka kyokka n'ebunaayira badduka toyanza nnyo ayibeene okutukkiriza okutuka emisinde okulwanyisa akawuka ka mukenenya twebaza aba Sweden aba Massachusetts aba Washington DC aba Washington State aba Canada aba United Arab Emirates kyokka n'ab'enkole Busyamala Batororo Bugisuuka Emisana Iteso ne Busoga bonna badduka ayibeene. Twaleko wabweru okulaga kiki ekigenda mu maaso ate ebweru wa Bulange oba ebweru w'olubiri olw'Emmengo ku nsonga eno ey'emisinde. Jjajja William Tamale akukubiriza okuba nti olayikinga ofolowinga era osheyaringa emisinde gino ng'osinziira wano ku CBS FM online channel kuweereza ffe ekyo bakyekutte tumeko wabweru tulabe ate bannaffe abalala. Tuli mu lubiri Emmengo okuweereza butereevu. Tusazeewo tufulumeko awabweru tulabe bannaffe ate abo abagiddukidde ebweru abadduse nga basinziira wabweru w'olubiri. Yes, kubanga nga bwe twakitegedde nti olw'endwadde eya COVID tetukkirizibwa kubeera bangi mu kifo kino, ensonga lwaki abamu bakikoledde wabweru naye nga nabo bajjumbidde mu nkola y'emu. Twagala kulaga kiki ekiri wabweru, olubiri nga abantu badduka Okay. Genda kuba nga twogerako n'abamu ku bantu abazze okwetaba mu misinde gino, tubuulire kiki kyanjawulo ki olwaleero kye balabye ku misinde gya leero.
yali agenza atambula akyali waggulu tanabavudde simanyi lwaki balaga aliwo kerere wali wasembe waliga ku mulyango amala okugira mpola mpola ndabe tulabe kiri wabweru ng'abantu banyumirwa mu ngeri ez'enjawulo wakati mu kuwagira ate ng'abavaako stress Ssaabasajja Kabaka wa Buganda twasazeewo Ssaabasajja Kabaka walagira eddembe ly'oba olina likwerabiza ennaku yonna okitegeera naye buli wafuluma mu lubiri wano obeeranga muzzi wa misango okitegeera wano tulina emirembe tulika okitegeera Ssaabasajja avayo ayogerere ku kitta abantu ekiri mu ggwanga Ssaabasajja Kabaka ensi yo tuggwawo tuyambe ensonga ez'enjawulo abantu ezibali ku mutima bujja kukyanga ki wanye naye mama afuuse enkokoto takkiriza agaye mbw afiirawo oba afaafe ne kipusiro oti ono kipusiro todduka onoonya kyakunywa kati gwe zekumanyi alaika onoonya kyakunywa kirala si mazzi anti ebya security ndowooza amazzi buli kimu tebakikkiriza alaika onoonya kirala naye petrol station eri wali ebitundibwa ebyenjawulo ngambanga enkofiira n'ebintu ebirala byonna webiri mu bungi okuwagira obwakabaka mu mbeera eyo Simolo, mato simbula. Yafuye dda. Enseno. So, mbera bwetu bweri. Ono ye coach. Mama gwe instructor. Gwe coach.
abakyala bakyekwatiddemu. Omanye ennaku zino twanguyirwa nnyo kiyita Lord Mayor mu kifo kya Mayor. Mbadde manyi byonna bye bimu. Otukiddewa Honorable? Otukiddewa? Ntandise kuva Bulange mpaka ku Lubiri. Ng'oweesa omwana? Kinkakatako okubeerawo. Omwana alina okumanya gye tuva. History yaffe. Oba kati bw'okubiriza abantu abazze wano we tuli twazze kusooka okunyumirwa. Kyokubiri tuzze kola physical exercise. Kyokusatu tugeze kuwulira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka w'Obuganda. Wayogera toddamu ky'olaba nze nga nsumuga. Nazze wano okujumbira n'okulaba okukubiriza n'abantu balala bajje baba vaccinating COVID waali ne sirimu waali. kati bw'okubiriza abavubuka kubanga oli nabo obupiira abamu babusuula ttale. Ani agamba obupiira babusuula? Bw'oba oyagala kufa omanyi w'okulaga. Bw'oba oyagala bulamu yambala kapiira. Meya wajjangako oluusi n'omucere n'otugabira ebintu byakyuse nnyo. Tebikyuse. Era oluganda kulya. Tamanya bwe tuva wano tugenda kulya buli. Oyo bamuyita Salimu Uhuru nga ye meya wa Kampala Central. Musajja mumutegedde akugambye ensubuga towakana yakugambira erinnya lye naye nga awagidde mu mbeera eyo nga bw'omulaba. Abaana baabo bajja abalala bo bakikoleddeko wano. Sokokole perfume. Omukyala yamugambye taliiyo. Naye abantu abamu. Kati fe abatambudde n'abaffe nga bano. Omukyala namugambye akabaka wange. Abalala batambuza bigere mu mbeera eyo. Embeera yeeyo ku Lubiri Emengo, embeera yeeyo. Poliisi tebatawaanyizza nnyo omulundi guno, bakubira kkubo bayitawo. Embeera bwetyo bweri, buli omu adduka mu ngeri esoboka. Embeera bwetyo bweri. Baabo bannaffe bakuutuka. Abalala bali ku ppiki ate webakikolera anti mulimu n'okunyumirwa kasita oba ng'oguze t-shirt oba owagidde. Obeera nga owagidde mbeera eyo. Ekyo kyekiri ebweru wa Bulange. Obaako kyogamba
Katikkiro bali balina Amin. Mbeera yeeyo tuli wano awayitibwa mbeera yeeyo muganda wange abantu bawagira mu mbeera ez'enjawulo embeera ensonga gaidinga abantu me akoze ati